Nkulamusizaako nnyo yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliza nkutegeeza nti okola ky'amaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano aga UG Update TV mukulike obwakedde baganda bange abali eyo abali emitala w'amayanja nammwe mbaanirizaako nnyo mukola ky'amaanyi nnyo okubeera ku mayengo gano aga UG Update TV. Bategeeza nti nno leero wiikendi era nga mbagaliza wiikendi ennungi kiwa buli muntu bigenda mutambulira bukwakku. Lwaki opposition ba MPs ba rejectings okubanga beegatta okukkiriza biiru eno eya lumu? Lwaki beegasse ne ba rejectinga lumuuzi biiru? Ensonga ziizino wammanga. Byonna ebibadde byogera ng'omusajja aleese amaanyi alaga ensonga yentuufu nnyo agitaddemu obudde, ab'opposition bagitunuddemu ne bagigaana. Opposition yokka ba MPs bokka si be basoose okuba nga barejectinga biiru eno, wabula n'ebitongole ebirala okugeza ng'ekitongole kya Uganda Law Society nakyo kyagigaana nga kimaze okuba nga kigitunulamu ne kigamba nti nno erimu personal interests. Kaakati ab'opposition nabo beegasse ne batunula mu nsonga eno ne bagamba ensonga eno ndabira ddala nga tejja tukolera. Kubanga bagamba ki? Bagamba nti kino kiraga bwatu nti kigenda kuteekawo heated confirmation mu politics. Uganda opposition parties bavuddeyo wamu ne barejectinga proposal eno. Bavuddeyo wamu ne barejectinga proposal eno eya Richard Lumu eya MP ow'Emityana South. Administration ku Parliament Bill emanyikiddwa nga Lumu's Bill. Eno jjukira nti nno Lumu eyakwata biiru eno n'agiteeka ku mmeeza. Naye mu kugiteeka ku mmeeza esipaakinze nnyo kubanga erimu controversy nnyingi nnyo era ekigambibwa nti nno undermininga democratic principles ezifuga demokrasiya, aziyisaamu amaaso. Era mu ngeri eno kiraga nti nno egenda kubanga biiru eyisaamu amaaso mu ngeri ebibiina by'ebyobufuzi gye bifunctioningamu emirimu gyabyo. Opposition leader bongera ne bagamba nti nno nga bawakana nti biiru eno egenda kubanga enafuya omulimu gwaffe mu bukulembeze era egenda kubanga ecompromisinga ne demokrasiya owa parties zonna mu ggwanga. Abasinga abakkaatiriza bagamba biiru eno egendereddwamu okubanga enafuya nnyo position parties ng'ezirimitinga obusobozi bwayo okubanga ba operatinga independently nga bo ab'opposition, ekintu kye bagaanye. Era bagamba nti nno eno biiru tuwulira nti nno yaleese n'okuliyetinga ebeere ng'ekuliyetinga competing power structure ne political parties. Ekintu kibagaanidde ddala. Bagamba egenda kubanga eweakeninga ne internal organization era n'okureducinga amaanyi gaabwe okubanga bachallenginga ruling party ng'ekibiina kino ekya NRM ekiri mu buyinza. Bagamba ate ekisingira ddala okuba eky'obulabe, eno proposal egamba nti bonna b'omupiiza b'opposition basobole okuba nga balonda leader of opposition nga tewali clear guidelines ku process eno.
ne bagamba ekintu kye tugaanidde eddala era kye tugobedde eddala. Era opposition leader bagamba biiru eno interferinga ne autonomy eya political parties era egenda esukkulumye nnyo ku mateeka ga paliamenti. Era batya bagamba eno eyinza otutuuka n'ebeera dangerous ng'erimitinga parties ne abilities n'obusobozi okusobola okulaba nga beetonderawo manifestos n'okumanaginga internal affairs zaabwe nga abopposition. Eno biru yatiisizza nnyo n'eshakinga civic space eri opposition ng'ecreasinga security ku bukulembeze obw'opposition. Bagamba ne potential obusobozi obukkiriza omuntu nga individual okubanga asobola okuteekawo embeera ku ruling government, ekyo nakyo kiba kinafuyiziddwa, ekintu kye bagaanidde ddala. Bo bagamba ab'opposition nti biiru eno eyinza okuba nga ereeteddwa n'okuleetebwa okusobola okuba nga edividinga nga bo ab'opposition okusobola okuba nga epuresinga electoral reforms tusse amaanyi ku electoral reforms zisobole okuba nga zigenda mu maaso eza 2026 election. Era bawuninga ne bagamba biiru ejja kuba nga esannyalaza political landscape era eteekewo increase mu hostility okubanga ewe ebbeetu parties. Era abasinga bagigaanye ne bagamba tulinye attention ku reforms ezigenda okuba nga ziteekawo strengths ku Ugandan democracia, okuteekawo democracy mu Uganda, framework okusinga okumeasuringa undermining political freedom ne competition. Mubadde bawuliriza balungi, tubaagala nnyo, mweraba, mbagaliza weekend ennungi.